Kwaniriza ku mukutu gwaffe ogwa tusomera ennaalu tuli ku ntandikwa y'ekitabo ekigamba nti amaggwa n'emitego mu buvubuka. Ekitabo kino kyawandiikibwa omukyala Ruth N. Kabogoza. Ekitabo kino kikwata ku lugero olukwata ku kusoomoozebwa omuwala kw'asanga mu biseera bye eby'okuvubuka. Okusoomoozebwa kuno omuwandiisi kwayise enkonge n'emitego mu buvubuka. Ekiseera kino kibeera kya kugezesebwa eri omuwala. Omuwandiisi alaga obukulu bw'ebibuuliriro n'emikwano gye tukola nga bwe gisobola okukyusa enneeyisa y'omuntu. Wano bajjajjaffe we baabirengerera bwe baagamba nti mbuulira gw'oyita naye kubuulira empisa zo. Omuwandiisi atusiigidde ekifaananyi ky'abawala abasanga amaggwa ne gabafumita. Abamu ne batava wansi, abalala ne bavaawo. Cissy y'empagi mu lugero luno, azaalibwa mu maka agamuteekateeka naye amaggwa n'emitego by'asanga mu bulamu kabula kata bimusinza amaanyi. Naye olw'okukuba n'emikwano emirungi n'ebibuuliriro by'abazadde be afuuka omuntu omulungi. Amaliriza emisomo gye, afuna omulimu n'atuuka ne ku kkula ly'obufumbo. Akatabo kano amaggwa n'emitego mu buvubuka ntanda eri abantu ab'emitendera egitali gimu. Tutandise n'omuko ogusooka okugamba nti amaka ga Ssewambwa. Ssewambwa yali musajja ssemaka ng'era yeeberera eyo ebubebbere. Yalina olusuku gaggadde, emmwanyi nga zikwatiridde ziti era nga zikwata ebule n'ebweya. Ssewambwa yali mukambwe nnamige naye ng'abaana be tayagala bamugambirako okuggyako ye. Nga bwe kakutanda n'omala weekubya ku mwana we ebyakajanja nga nno munaalya matereke. Mukazi we nga tali mwatuukiriza linnya wabula erya maama, era n'omukyala n'akola kye kimu bba ng'amuyita taata. Nga bamaze okugundira mu bufumbo bwabwe, Katonda mwe yabawa abaana abawerako nga naye mu bonna Cissy yali muganzi nnyo era yabeewuunyisa nnyo. Gwe omwana olwali okugwa ku nsi ng'eriisa akanula, omwezi okwetooloola ng'asekera enswera teyayavula. Nga kutambula okumalako eddaza omwaka ng'amannya g'abawaka agasinga agakusudde. Wamma abazadde beewuunya Cissy era abaagereesa ne bagamba mbu singa Katonda amulekawo ddala ajja kuba mugezi ayitiridde. Cissy ng'asuumooseemu yali mujagujagu ku mirimu nga tatera kwekkaanya nga bamutumye. Yaganja mu banne kuba teyali wa lugono ng'ate talina lugambo. Omwami n'omukyala Ssewambwa baalina omuze ng'omwana naddala omuwala bw'asuumuukamu bamutwala ewa ssengaawe oba jjajjaawe n'amalayo ekiseera naye agunjuleko nga beekwasa nti kizibu omuzadde okwegunjulira omwana n'atuukirira. Kale mukazi wattu we yali atandikidde okuyamba obulungi bakadde be ate bwe baamutwalira ewa ssengaawe tezigattwa. Nga nnyina Cissy amaze okulaba nti byagunjudde muwala we bimala, bw'aba ategeera birimuyamba ng'akuze, kale yabuulira ku bba ekirowoozo kye yalina era yatandika bw'ati. Taata, nze ndaba Cissy waatuuse tumugunjudde ekimala. Kale nze ŋŋamba nti singa agenzeeko ewa mulamu e Kasookolindu naye n'ayongerezaako naddala n'amugunjula mu by'obulamu obw'omu maaso naddala ng'omwana omuwala bw'asaana okuba asobole okutuukirira. Nze ndowooza gye yandisomedde emyaka gino ebiri alidda ng'amaze okuyiga emirimu gy'abakazi gye bateekwa okuyiga. Ssewambwa yaddamu nti ate nze ŋŋaana abadde agenda kunkolera ki? Laba olunaku agende naye ayanguwe anti n'olusoma olusooka lunaatera. Cissy olwali okumugamba n'atandika okusiba ebibye nga gy'obeera nti agenda kusitula ku ssaawa eyo. Olunaku mulindwa terwalwa nga lutuuka. Nakyala ekiro yeebaka mavumira ng'alogoota n'ali wa ssengawe banyumya bwe baseka. Kyokka yalootayo kimu ekyamutiisa. Ye Cissy agamba mbu aba amaze okulogoota n'ebintu nkuyanja ng'era awawamusa enfunda eziwerako naye ng'obudde mu kifo ky'okukya bufuuse bikongo, kwe kusalawo ayite nnyina mbu batandike okwetegeka n'obudde Katonda w'anaabubikulirako eddiba. Nga bamaliriza ng'olwo batandika kusimba kasooli. Naye maama yamuyitamu gumu ng'awulidde. Ko Cissy nti kyokka maama awulira oba naye yali teyeebase nga nze? Anti olwayita nti maama nzuukuke yanziramu buzzi nti abadde atya mpita amatumbi budde nti weebake weeri kati mwana wange onoogenda kiro weebake nze nja kukuyita. Olwo nno n'awummula omutima bw'atyo n'agwawo kyokka otulo gye twava tumubbe naye teyamanyayo wabula okwekanga ng'alaba ali wa ssengawe bayomba amuvuma amulangira era ng'amusibiddeko mbwadde ye ewaabwe ye tayinza kusobola mwana wa kyejo nga ye ate omwana amuvuma
olwo ye n'atandika okukaaba nti senga nkwegayiridde nsonyiwe sikyaddira kukujooga era nkusaba olemera kundoopa wa taata. Mu maziga amangi bwe gatyo yawawamuka ne yeebuuza bye yali aloose kye bitegeeza nga takimanyi. Olwo nno n'obudde bwali bukedde ne nnyina we yamuyitira azuukuke. Yayambala mangu batere bagende, olaba ne kyayi bamujjukiza mujjukize anti ng'olugendo lumusala bulala. Mukyala Ssewambwa bwe yeesibanga mu kisenge tavaayo. Era bwe yabanga anatambula ne bba nga bamala kuyomba okufuluma enju nga n'olumu amuleka. Omukyala yalabanga bba amuleka n'alyoka ajja ng'adduka. Lumu Ssewambwa yabuuza mukazi we nti naye ddala maama singa nalina mmotoka nandimaze nga kusimbula naawe n'olyoka ofuluma ng'ojja ogoba emmotoka nandiki nandikulesenga. Ko mukyala nti nandiyiza okwanguya taata. Ebyokwekunya ne mbivaako. Naye nno ne ku luno bwe gwali abaakeera kaabula kata bbaasi bujonje baleke. Singa yali tayitaawo kumpi mu lijja n'egenda emala okukyuka mu masaŋŋanzira g'ebubebbere baali ekanze balese. Ekyayamba omukyala yali akyekunyanga bulijjo yagenda okulaba nga bbaasi eyitawo. Olwo nno kwe kupakula omugugu ne bagenda nga badduka okutuuka ku siteegi era baba baakatuukawo nga nayo ng'eyimirira. Nga bayingira olwo nga bejjawo abaali babalekeddeko babawuubira katambaala wamu n'okubalagiriza nti mweyeraba maama ne Cissy senga ow'ekasooka Lindo mumutulabira nnyo mutuleeterangayo kabalagala ne mwana akaaba. Bano baabaddamu nti wuu. Omusajja ddereeva nga tavuga bbaasi yeereka atyo. Olugendo lw'emitala 50 yaluvugira mu kaseera mpaawe kazira nga bali Kasooka Lindo. Omukyala yalaba wasigadde ebibanja nga 2 n'alyoka aleekanira waggulu nti nvaamu. Ddereeva okugenda okulinnya ku kiziyiza asibe bbaasi olw'okuba yali ku mbiro mpitirivu nga baliwo abazza kyabwe mu luggya. Abaawaka bwe baalaba bbaasi ng'eyimiridde bonna buli omu n'ava gye yali n'ajja mu luggya alaba ani agenda okuvaamu. Baagenda okulaba ng'ebaleetedde mukazi waabwe ne nnyabwe. Essanyu katalitta abaagalana. Abaali mu bbaasi baasigala baseka olw'abagwaŋŋana mu bifuba. Yo bbaasi ne yejjawo. Mukyala Ssewambwa yasula ekiro kimu enkeera n'asimbula n'adda ewuwe. Cissy n'asigala ewa bba. Nnyina nga tannagenda yasooka n'amuzza ebbali n'addamu buto okumubuulirira newankubadde nga yamubuuliridde dda. Bakyali eka era ne mu kkubo. Yaddamu ng'amukuutira nti mwana wange obanga waggonjebwa weesiimise buli akulaba. Toyasamyasamyanga akamwa n'ovuma ssengaawo wadde balo oba omuntu yenna. Bwe bakunyiizanga ng'oyimukawo ng'odda mu kisenge kyo oba mu lusuku ng'osirika oligendanga okubaayo nga n'obusungu bukuwedde. Ekirala mwana wange tobanga na busungu bubi olwangawo okunyiiga kyokka ng'onyiigulukka mangu. Owulira? Sisaagala kusiba busungu ku mwoyo kuba bw'osiba obusungu ku mutima tuba na mikwano era olusiba kuyita na mulogo. Sengaawo ne balo bawanga ekitiibwa. Tobabuuzanga ng'oyimiridde wadde okubawa ekintu kyonna ng'oyimiridde. Ofukamiranga amaviivi gombi ne gatuuka ku ttaka so si kusitamyako kumu. Owulira mwana gwe oba oli mpulukutu za misota? Ko Cissy nti mpulira maama. Tuswazanga n'okwata mu nva. Olindanga ne bakuwa so si kumala geetoolera. Owulira? Nze ngenze naye bwe ndiwulira nti weeyisa bubi tugenda kulya matereke. Ate teweerabiranga buli lwa Ssabbiiti okugenda mu ssinzizo okwebaza omutonzi. Owulira oba njogera na kasiru? Mpulira maama. Bw'atyo Cissy n'asigala ewa ssengaawe ye nnyina n'addayo eri abaana be. Nga Cissy bwe yali ayingirira emyaka gy'akabuvubuka kale ebizibu ebyamutuukako tebyali bya ngeri emu. Amateeka agaali wali nga maawufu nnyo okuva ku gaali ewa kitaawe. Wano abaana bonna abawala baasalirwanga ebiyungu nga buli omu afumba lunaku lwe. Okwo saako n'okulongoosa ennyumba yonna. Gamba ng'okujeera, okusiimuula entebe, amadirisa, okwera oluggya n'okulaba ng'eriyo omwana omuto eyafuse ku buliri n'oyanika ebikunta. Leero nkugambye n'okola naawe n'owuliramu. Ebibya byo byayozebwanga baana bato bokka naye ng'obutabitukuza ng'ow'embya tebamwebalaabala. Leero omwana we kamutanda nga n'ayasa ekibya nga wamma bakulu anaababendegera. Waazira omuwala eyabanga mu kiyungu nga talima ng'asigala ku gigye nga yeekejja. Ye Cissy bwe yalabanga emirimu gy'ekiyungu giba mingi bambi n'alowooza nti ye Ssengaawe ajja kumusaasira aleme kugimusalira. Bambi yakootakoota mu gaalumonde era Ssabbiiti okugenda okuggwako yalabira awo nga Ssengaawe alangirira nti enkya lwa muwala wange Cissy ndabe naye bwe yeekejja.
Mwattu Cissy, nze ndowooza nti okusobola okwanguya emirimu ng'enkya bwe luli lwa Ssabbiiti emmere yo giwaatire ddala kati gwenkya toosinze ku mutonzi ate ennyumba erina okulabika obulungi okusingako bulijjo kubanga tusuubira abagenyi abajja okujja enkya wano. N'olwekyo Mwattu ofumba bulungi totuswaza ne ku lubbala oba neezuukira owulira. Tezigattwa yagenda okumalayo ebigambo ebyo nga Cissy entuuyo azisaza bibatu anti Nakyala yali tafumbangako muwumbo gwa mmere munene wadde okukola emirimu enkuyanja gityo omulundi ogumu. Cissy yagenda okulira ng'ebikko ebitandise okumwesomba okumukumu kyokka talina kye yanyega n'ekimu wazira okufa ng'akkiriza nti kaale singa. Mukazi wattu ng'ayimuka nga yeekeja kuwaata. Ekyewuunyisa ennyo Cissy kwe kulaba nga yawaata emmere yali enkumu etyo n'agimala nga tafunye n'amukiina nti leka nkuwaatireko, so nga ye yabawaatirangako. Yakoma ku ekyo n'atuuka ku kusiba wamma ne gunyuma. Bwe yayitanga ku Sarah ko Sarah nti nze nina bye nkola. Kwe kuyita ku Edith ye yamweddiramu kimu nti baaba nkooye nnyo ngenda kwebakako. Ng'olwo mukazi wattu awummula ng'akwata kibbo kusiba mmere ye yekka, kyokka yasibanga n'amaziga gajoozaako nga nti aba awumba oludda luno ng'ate eyita ku lulala ng'eyiika gambye n'asoberwa. Yali ekyamugoye etyo ne ssenga we n'ajja alabe bw'asiba emmere. Yasanga ekiri wali wamma nga si kibejjo. Ne Cissy olwalaba ssenga we n'amanya nti afudde, anti naye teyali mukambwe, yali mulwadde. Yagenda okulaba ng'emmere ewandagala buwandagazi naye kye yava ajja nga yenna abuze n'alyoka abwatuka ng'eggulu nti ŋŋamba Cissy obwedde okola ki? Ye mbuza gwe omukazi omukulu eyenkanidde wano tosobola na kusiba mmere eno nga nnyo mmwe yabatibula. Gwe omukazi omukulu n'otomanya kusiba mmere atuuse n'okufumbirwa. Sha! Leeta gwe eri olwaliro olulala. Yangu yamangu luno lwonna olwonoonyi. Pama yangu gwe eri ebyayo ebyo. Kale bitegeke mu kibbo ndabe. Osseemu n'olwaliro. Yangu yakatisaamu emmere. Laba, awo n'akuba. Anti emikono gino gye gitasobola kukola. Leka ngikube. Ate kaaba nkwongere. Olwo olw'egyo luzzeeyo eri ewammwe. Ndabayo emmere gitegeke bulungi munwe ku munwe. So si kumala gagonnomola bugonnomozi matooke mu lwaliro. Yangu yasikukuba emikono gy'olebeza. Mwattu n'okusala obuwuwo tunaamala kukutwala ku mulubaale oba mu ssasa. Bwanguye bwonna bwenkanenkane. Otyo saako obuwuwo bungi emmere esobole okugumira ereme kubolongoka ekigiviiramu kukalambala. Giwuwe bulungi. Kati siba ndabe, olabye ng'enyiridde? Duli obadde ontigimbulirako nkole ntya kazzi? Yamuyigiriza okusaaniika nti emmere erina okugumira endagala n'essaaniiko. Yamunnyonnyola nti entamu ateekangamu omuliro mungi emmere ereme kukona era yamulagirira bwe banyiga wamu n'okuzzaako emmere n'etayonooneka. Okuva olwo Cissy teyaddayo kweyigganya muntu yenna ng'ekiyungu kye kituuse. Era okuva ku ekyo ng'emmere agisiba kinnawadda. Ekyemisana ky'enkeera yasula akisaaniise, n'ekiro teyeebaka yasula alogoota na kufumba ng'alaba emmere emukonyeeko singa waagiriko agimuliisa yekka. Yayimuka mu bunyonyi n'ayita banne bagende bamukuumeko. Ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kulaba nga singa we yennyini ye yasooka okumwanukula nti so nga naawe omwana wa mwannyinaze olina ekyejo, awo olwo otyawo ki? Eriyo ensolo eneekulirayo? Genda mangu okumemu n'oluvannyuma nkufunira n'akusitulirako naye si kukukuuma. Siraba kyotya mu kiyungu. Ye nnya bwe bakukuma oli mugole. Mukazi wattu yagenda abebbera mpola n'atuuka mu ffumbiro eryali likutte enzikiza, yasaza akati k'ekibiriiti n'akoleeza munakutadooba n'asobola okulaba obulungi. Kuma omuliro nga mwamakuka yenna. Yagenda mu nnyumba okukima emmere, baamusitulirako n'atandika okufumba omu bw'ati mu ffumbiro. Enjuba okugenda okuvaayo nga n'emmere eri mu kibbo. Mukazi wattu yalinga n'entunnunsi zimukuba era n'agizzaako. N'atandika okulongoosa ennyumba n'okwekulako asobole okugenda amangu mu ssinzizo mu budde. Yagenda okuva okusinza omutonzi nga n'abagenyi baatudde dda ntende, olwo nno nga ne Tezigattwa lwatandika okwebugira ku mmere. Tezigattwa olwatunula ku Cissy n'abwatuka ng'eggulu nti obwedde okolayo ki? Ng'olinga takimanyi nti gw'oli mu kiyungu. Olulala nno ndikulaba era ab'oligendayo. Ogenda kusoma otuliise emmere obudde nga bwakalaamye dda. Cissy yajjula emmere nga yenna n'okutuuyana bw'atuuyanirira. Kyokka emmere okugenda okugimalako obuwuuwo mu ddiiro nga wamma ettooke limyuse ng'ekibuno ky'engo ng'okugonda likirako eryenvu. Olwo nno Cissy omutima ne gumudda mu nteeko.
Abagenyi baaliraba mangu bwe batyo ne babuuza nti ani afumbye ettooke lino? Ye mukyala Bazzakyabwe gw'ofumbye oba otendese bawala baffe? Ko Tezigattwa nti nze nfumbye. Bwetyo ne bulijjo era ndowooza n'omwami wange kyava tatera kulya mu kyalo. Bonna baaseka nnyindo yankolera. Bwatyo Cissy bwe yatandika emirimu ewa ssengaawe Tezigattwa. Oluvannyuma lw'eddaza nga Cissy ali ewa ssengaawe Tezigattwa, kyamwewuunyisa okulaba nti yakolanga ng'omuddu, kyokka n'okulya ng'alya ng'omuddu. Cissy yali kyajja atuuka ewa bba Bazzakyabwe, yayisibwa bulungi nnyo ddala, anti nga naye mu kukola obukozi yeekukula. Kyokka bwe bamumanyiiza amaaso ng'ate n'emirimu agitwaza kinnawadda, ne batandika okumukijjanya. Bakizibwe bwe kubanga bba yali amwagala nnyo olw'emirimu gye yali akola obutasamukka. Ate ye Tezigattwa kyamuyisiza ddala bubi nnyo okulaba nga Cissy aganze ewa bba. Okumanya yakituusa wala, yalowooza nti osanga singa anaaganje ewa bbaabwe ayinza okumwezza. Kale yatandika okukola ebintu ebisobola okukyayisa Cissy eri Bazzakyabwe. Bazzakyabwe yali musajja mwenkanya gumiikiriza, asooka okuwuliriza ensonga n'oluvannyuma n'ageraageranya ddala kyalaba nti kituufu. Tezigattwa buli lwe yatwalanga ebigambo nti aloopa Cissy, olumu bba teyamunyeganga wazira okuwuuna obuwuunyi nti oba nti mpulidde, n'olumu ng'amuddamu nti kale nja kubiraba edda, naye ng'emirundi egisinga obungi awo we bikoma. Kyokka nno bw'ataamuddangamu nga nno Cissy anaasojjebwa ku luwonzi, anti ng'addira essungu eryo lyonna lwaki gy'aloopi tebamufuddeeko, n'alimalira ku mwana muwala Cissy ng'olwajja kufumba, akime amazzi, asale endagala, ayire enju wamu n'okwoza, ate nga bw'atayanguya ow'embuya tamwebalabaala. Ate nno akole nga yeekozesa yekka, ogamba nti kale mukazi wattu ng'akola bw'akyungibwa. Cissy yakolanga atyo ng'omuddu nga banne bali wali beetigukira, nga bw'agambako nti oba namuli jangu omperekereko emugga, nga byamuddamu wamma bimuzza emmeeme. Olwo ebyali ebiyungu ku bawala abakulu bonna nga byabavaako dda bya Cissy. Lumu Bazzakyabwe ng'ajja agamba mukazi we nti mukyala, nze ndaba omwana ono bukyajja akola nnyo, ate tewali kitwali tumuwaddeyo. Kale nze kati mmuguliddeyo akagoye kano asobole okuyitiramu mu bantu oba okusabirangamu ku Ssabbiiti, anti omukazi wuuyo okusinza omutonzi akumanyi. Naye bambi asanyukeko. Musajja wattu gye yali asuubira obulamuzi yasanga bassi, anti mukazi we olwamala okuwulira ebyo yali aseka n'anyiiga, yenna n'azimbanga enswera n'abojja. N'amubuuza nti Cissy gw'ogulidde yekka? Olowooza nti yekka yakola wano emirimu nga banne batudde olyoke ogulireko ye yekka? Wano Cissy alina olugono oluyitirivu ku banne, ate wannabbwaga okufaako obufi. Ate bamuyita munnafayinga kababba. Omwana oyo talina kyasobola kukola, naye omuwulira okukuba akababba n'olowooza nti mpozzi mu kukola yenkana endogoyi. Muwe olugoye nze nnaagaana omukisa gwe, gw'olaba nange tonnangulira lw'onkulisa kunoga mu mwanyi naye ye afunye. Muwe mukadde ate nze nkyalina kye njogera ne kiwulirwa. Musajja wattu n'amagezi gaamwesiba. Yalowooza ky'aba ayogera nga ddala takiraba, kyeyava asooka okusiriikirira, n'oluvannyuma n'akyukira mukazi we n'amubuuza nti ngamba mukyala, oyo Cissy si mwana wa mwannyoko ddala, naye ggwe nodda mu kuyomba nti kuba mmugulidde? Ye wandirinze ne mmalayo bye njogera naawe n'onziramu. Ko Tezigattwa nti ssebo nsonyiwa, mbadde simanyi nti okwogerako obwogezi kinaakunyiiza, era ebyo mwami tubireke. Omukyala ebyo yabyogera bw'afuluma ekisenge. Bba yamuyita, kyokka omukyala n'alabika nga yali tawulidde. Bazzakyabwe yaddamu n'amuyita nti mukyala ggwe empita, leka kwefuula mpulukutuza misota. Tezigattwa yakomawo n'afukamira awaali bba n'amugamba nti ssebo nzuuno. Ko bba nti kebera ggwawo emitwetwe olabewo olugoye lwo bw'olyoka oyomba ebitaliimu. Nakyala bwe yatunula ku lugoye wamma kataafa ensonyi, anti ngolo yeebuuza ekibadde kimuyombya. Kyeyava yeebaza n'akamala, n'oluvannyuma n'anenya bba mbu lwaki teyamugambirawo n'amulinda okumala okwereega. Musajja wattu yamutunuulira n'asirika teyamunyega. Bakizibwe ba Cissy beezira kulaba lugoye lupya ne bamwanguyira nti Cissy ani akuwadde olugoye? Ko Cissy mwami yalungulidde nga nsiima olw'emirimu gye nkola. Ko bbo nti ezaffe ziriwa? Ko Cissy nti ndowooza mmwe temufunye. Ko bbo nti lwaki? Ffe tatwagala? Ko Cissy nti mugende mumubuuze. Kazzi bambi alugulidde ku ppata, asudde mu nju kijjinja.
gye baava bamuyiikira bonna ng'abaduumire ne bamuvuma ne bakamala. Baamubuuza oba yajja kufunira ku kitaabwe era ne bamukomekkereza nti kati obanga bawaddeko ye yekka kubanga yakola ennyo era ajja kubakolerera. Era nga bwe baayogera ddala baakituukiriza, anti ne yali asobola okuseesa mu mmere yakoma ku olwo ng'olwo omukazi wattu yakola buli kimu ng'ate nnyabwe tabagambako wadde okugenda emugga. Mukazi wattu n'akola n'abanga omuddu. Ekyewuunyisa ng'emmere okutuuka mu ddiiro nga nnyabo wange Cissy tajjukirwa. Bwe yabanga ennyama nga mukazi wattu yasembayo okufuna ate eggumba okutali kanyama n'akamu. Kyokka ne balimuwa nga bwe bamukomekkereza nti anti mwana mubi omala kuluma akukwata ggwe nga ye yeebaza ng'alya. Kyokka Cissy eddala yaliiranga ku maggwa naddala bba bazakyabwe bwe yabanga taliiwo. Mukazi wattu bwe yatuulanga n'amala yeekyusa nga baamulabye dda nti nnyabo Cissy tonnaba ojja kwegaala nnyo. Bwe yeetereezanga nti maama ozze emabega ekuliyo amayute bwe galiwonera otutuulireko obulungi nga ffe twafa dda. Mukazi wattu n'alyanga emmere nga n'okuwuuma temuwoomera. Ebadde essuula ey'okubiri, tugenda ku ssuula ey'okusatu egamba nti essomero omukkuto gumu.